Open Media. Erinya Sennoga Stefano kujagana Sala ole muzukwa walisimbi. Okwe amefuga ga Uganda agasookera ddala mu 62. Uganda ngefuna obwetwaze. Abantu bonna baali n'essuubi nga bajjaguza nga basanyufu. Baali bamanyi nti bawunya obufuzi bw'amatwale. Kubanga obufuzi obwo bwalimu ekizibu kya mirundi 2. Bwawangangusa Ssaabasajja Kabaka ne bumutwala ng'abazungu be baliko. Kati bwe tugwakomawo mu buwaŋŋanguse mu 52 n'eryoka tufuna obwetwaze abantu baajaguza okuba nti tuwonya abazungu abali tutwalidde Kabaka waffe abali batuggyeko eddembe lyaffe. Bawano mu Buganda okusobola okukwata Kabaka omuntu oba omuggyeko eddembe lye afiirawo. Lwekyo abantu baajaguza nga balaba omuzungu agenda. Neebaza Katonda nali omu ku abo nga 9 October 62 nali ndi muzaale era nga nsoma Nabitalo Primary School. Nali omu ku abo abaaliwo nga benda y'omuzungu ewanulwa waggulu kuteekako eyaffe eya Uganda. Era emyaka egyo nali nsoma kyakuna naye twasoma nga tuli bakulumuuko. Nakuba bandi yali ennene nnyo ennamulonge ku Ggombola Busukuma nga baginkwaddeko ne bukwatizibwe bati. Nze nakuba oluyimba lwa Uganda olwasookera ddala nga tufuna obwetwaze nga bawenerayo benda y'omuzungu bateekako eyaffe eya Uganda. Myaka egyo nali wendi nalabako n'agange omutuufu yennyini myaka ndiddeko kyentuvudde ntuuka n'okumulisa. Amenula gaajaguzibwanga mu mutima okusookera ddala ng'omuntu alimu okwagala nti twefuga. Era mu kwagala okwefuga baategekanga ebinyumu ne bivuga eŋŋoma ne zivuga embuutu. Ebiseera ebyo tetwalina binuma bya disco, twalina gulamufuumu nti twalina ebiseera ebyo ng'abayimbi be Basebadduka bwe baayimira eddaame Ssekabaka Muteesa omugenzi. Naye nga tulina eŋŋoma eŋŋanda ezakubwanga Sulaiti ne Namale Nkomommo ng'amma bajja ne bakuba ekinyumu abantu ne bazina. Edda oli yagulanga balina ssente zaabwe banuza emmwanyi zaabwe kibalina kibalumwa balimya omuwemba bafuna ssente nga buli kyokola ebiseera ebyo kitambula era ofuna ssente. Twalina omwami omu bayitanga Sebagala ng'ali Nazaala ensaawo ng'ateeka ekinyumu nga kitandika nga 8 kuba Buganda bwe yafuna obwetwaze ng'yo nga Buganda neefuna obwetwaze nga 8 tuka tufuna obwetwaze bwa Uganda nga 9 enkeera waalwo. Kati yategekanga okuba nga 8 oluusi nga 7 eŋŋoma ne zivuga bayiisizza omwenge gwa bwereere amaato gali awo abantu banywa n'aleeta abazinyi Bannamale nga bazina amazina Amaganda wamma ne lusukka n'akuba paka nga 10 abantu nga bakyakala abantu beenywera mwenge gwabwe kubanga Uganda efunye obwetwaze ne Buganda yafuna obwetwaze. Enkola eno y'okujaguza bwete y'ekiyimu yatambula etya paka bbanga ki? Yatambula kubanga yali asusukwera pulezidenti wa Uganda yali Sir Edward Muteesa ng'abantu balina engeri gye bali bagalamu obwakabaka bwabwe ng'ate Kabaka yafuuse pulezidenti awo nga essanyu lyonna tolina woligambira nti lyakola ki. Essanyu lijja libagwako oluvannyuma lw'66 Kawenkene Obote okumuwamba. Awo independence tugwako essanyu lya independence kubanga tufuga ne Buganda nefuuka republic. Kati yayo yonna bali kugana okwogera ku bya Buganda okukola kutya awo independence we yakoma nedobonkanira ddala neggweramu ddala n'obwagazi omuntu bula independence ku mulembe guno talina kyategeeramu. Nibyo tebaalimanga nga bakeera kwenyura okuba nga 7 8 9 bali mu kutyakala ennyama eri mulaatiri. Ennyama yali nga mulaatiri ebiseera ebyo nga beeriira. Ate abedda balinanga omusajja nga atekesa ekinyumu ng'ekyo ekya independence nga nente asala neegwa ne bookya abantu ne bookya ne balya. Naye gino emijjajja gijja egy'Obote ate bwe gizza gino gino gijja gyeyongerako gino ate gwo ne gwongera ddala kutta biti. Abantu bajjanga bajaguzaamu awo ate bwe tugenza okutuuka mu guno ne bifiira ddala bufi kubanga tewali kati bw'oyawula eky'omuzungu ekyamutwaza tokiraba. Bw'onoonya obutwaze baatuwa titubulaba.
kubanga era omuzungu yakomawo yatudumira omukwata tabu songa lyo omuzungu yatanda wayogerera naye kaakati bakomawo tekina kikola kifaananyi kiraga nti erina obwetwaze naye luli abantu bayimbanga ennyimba ezikwata ku myefuga ga Buganda ga Uganda ngweddira buli omu olumbe twayimba nga tusoma okitoba 962 abantu bonna basanyuka nnyo okulaba nga Uganda yefuga ng'owulira nga wonna bw'okayimba obeera nga ojjudde okwagala ku mutima kubanga ekyali kitwagaza Kabaka ye yali pulezidenti fwe musayi gwaffe n'ebirowoozo byaffe byonna kasita Kabaka yaduumidde era tubola nti obwetwaze bwanyuma nnyo ebiseera kasita yaggyibwako ebyo byonna ne bikomaawo ekifaananyi kyalinga kitya ekyo mu bitundu ebirala era ebitundu nga bwe nkunyumiriza byonna byalinga bye bimu kubanga naddala mu Buganda nga bajaguza nnyo kubanga beene ye yali pulezidenti ate bw'abanga agambye aba akoze atya era olaba nti baamuwaŋŋangusa bonna obwakabaka ne bukomaawo mwawulizaako mu bitundu ebirala ibi byonna baasanyukanga kyekimu bonna baasanyukanga ng'embuto zivuga kuba ebiseera zaali ŋŋoma nga tewali bidongo bino ebidongo bizze jjo abaajaguzanga nga tagenze mu bidongo baalinga mu juko box awo ze zaaliwo ebintu biwambuuza oba ng'onjaga ebyo ebyuma ebyo era gwe nnamba emu byebintu ebyalingawo era nga nazo engoma eŋŋanda baaziteekamu nga mweziri kubanga olwo baali basaza amayinja abataasobola kugenda nga balina ennyimba zaabwe kugula mu foomu era ezo engoma eŋŋanda zaalimu amayinja agaali amanene bwe gati ng'onyoola bunyoozi bwo tunoteeka ejjinja ne liyimba wamma abantu ne babeera awo okujaguza kwalinga kunywa independence ya leero nga tuweza emyaka 62 olaba esaanyo yaguzibwa aba waliwo ekiramu tesaanire ddala kujaguza kuba tetulina mirembe tesaanye okujaguzibwa titulina mirembe kati eyamba abo abali mu buyinza kuba kati gye bagitutte okugijaguliza luli yajagulizibwanga kololo emyaka gyonna naye kati bagitambuza gye batutte okujaguza abo bali ku muliro kuba bagenze eggabana byanfuna gye batutte okujaguza bwe baga nti bajja kujaguliza Kayunga oba kalabo gyeripu gyegenda okubeera abo baba muliro kaawo RDC chairman abo bali mu kujaguza ojja kuwulira enkeera ng'abantu baasombye okujja okubeera ku mukolo baali bidiyo tebazizzaayo bali bamaze okukwata omunyago gwabwe independence ewedde banyaze bye banyaga biwedde kikyali kizibu nnyo kubanga okola nti gavumenti eyinza erina okukola ebintu bingi okuggyako ng'ewadde Buganda Federo na buli kimu twalina kibeera nga kyefuga awo omulamwa gw'ameefuga guyinza okusobola okwetegekera mu ngeri yaakyo naye kati kiri ku ŋŋambye oda mujja kujaguliza gindi Busia kati oba tewasabye lukusa kati nomala okujaguza yinepera nomala okusaba olukusa bw'otose lukusa bajja kukuba tiyagas bino byabano aba independence y'abano nakuliira mu nsimbi independence eno yali y'abaani bennyini y'abantu ba Uganda y'abantu ffe basekinnoomu ffe baali bannanyini independence kubayo omufuzi ajja leero n'avaako n'agenda oyo tebayiye naye ffe ng'omuntu wali osigalawo nga gwe nnanyini bwetwaze titulina bwatuggyibwako abalumampagi bano abaliko baabutuggyako kuba kati obimala byonna byatuggyibwako luli omu yatundanga ensawo z'emmwanyi ze 5 n'atuuka ku independence nti ensawo ze 48 mu nnyumba mu kisenge kantundeko 10 tuli bannaye tujaguze kati kitakyasoboka emmwanyi zonna zayingiramu ekiwuka baatweta ekiwuka ne tufuuya nekibwa nti yaliko kiwuka gye kyava naye kino kyajja buzi ku mulembe gw'abano ekitooke kitwalina kibadde ekiwuka baatuwa fiya kati tulina bwetwaze bwoga nti buno ddala twefuga nga bannayuganda abanyola abaalina taaba waabwe oyo naye yavundira mu nnyumba kabuli kitundu kyali kirina ekyali kiyamba kyonna kyafa tugge abasoga baalimanga ebinyeebwa ne balima n'omukosi naye ogwo nawo gwategukyaddayo oba okiraba kati bazze mu kulima muceere na bikajjo bannayuganda twongere okwesabira ennyo buli omu waali asobole okusoma mu ddiini ye twongere okwesabira
okulaba nti tugwibwako gavumenti zino eziriku. Bwe tulifuna gavumenti etegeeranyiripe amefuga kyeki osanga tuliddemu obulamu. Erinnya Ssennoga Stefano Kujaagana Musaalaalwe muzzukulu wa Walusimbi.